yabeera namba emu nabo bakimanyi bali bakimanyi nti Chameleon manya Bobi Wine namba emu akatono nnyo kambaweka information kano nsanze Kadonya yabadde akyogerako nasomesa Chameleon wadde obuza Chameleon yasomera wa ndi musomesa wa Chameleon namusomesa omwaka oguwedde omwaka ogwa 2020 ozo kulonda kwali kwa 2020 naye Chameleon tewakima bigezo Chameleon yaddayo okusoma Esebo yasomera ku Gold Star senior secondary school degree senior secondary school mu 2020 naye kyali kimututte okusoma kwali kuba nti yali agenda kwesimbawo yasomeranga mu nkukutu muti mwamanya okujja kofa abasomesa bepo n'abaana abayizi ku ssomero eryo eryakatuuso oba Gold Star side zeggabaawo we yabadde asoma n'ebigezo enkola ye kale si eryawo era naye nga yasoma n'akoma mu senior 6 naye era omuto buli mu bingi yajja kutuula butuuzi senior 6 kati ebyemabega ennyo ebyo sibimanyi nnyo yafuna mmeka ezo ziri confidential sijja kuzoogera wano naye nga yali mugezi wano Kampe Mozi naye nga yakimanyi nti nanti akyali mugezi simanyi naye nga yali musajja mugezi naye nga akimanyi nti ndi musomesa we era natabulanga kiboko ku ssomero ssebo teyawonanga ng'ani atabula yeye ng'ani gwotabukiza gambye nti nali musomesa Chameleon mu 2020 tetuyinza kiwakana kuba ne rumors twazuulirako nti Chameleon yazze genda mu record kati nze kati omusomesa tulina omusomesa wa Chameleon ku Gold Star ate n'ekirala bwino bulira live tusegedde bwino bulira live kati baba kyeyogere dani agenda abaana basoma senior 6 mu mwaka gwa 2020 mu covid amasomero gali essomero baliyita amasomero gaddiramu awo essomero baliyita lina branches liri egaba liri egayaza bayita all together bageta Gold Star senior secondary school naye katuuso kiri buziga ekyalo bakita katuuso kiri buziga ne baliyita katuuso senior secondary school oba Gold Star in bracket naye katate katuuso lyavuddewo basenzeewo ne bayitwala eggangu liri gangu essaawa zino baliyita Gold Star gangu Chameleon yasomera omwaka gwa 2020 senior 6 mu covid ng'abala okujja okwesimbawo mwali musomesa mu nze nali musomesa we mu covid essebo mu 2020 ate covid yali awedde ne fresh kid yali asoma mu covid kati ne Felista yali asoma era yakoma kati abasomesa mulina gundi egamba nti temwasanguza results omusomesa abanga musawo tekyetaagisa just mbadde mbawa information nti senior 6 namulaba kitegeeza Bobi Wine yayogedde nti academically abasinga kati Chameleon yandibanga abasinga no mu level of education of course era Bobi Wine akyali wa degree Bobi Wine aba akyali waggulu nnyo akubanga bano oyo nkugambi wa senior 6 ne waba yatanisa university abata najimala bwaba yagimala guno naye ate we yamala n'ayingira ebyobufuzi ebisomero teyaddamu kumanya atuba n'ebigezo byerambirina obirina obireseeko tulirabeku ojja kujja ku office nkuwuliza nkulageko obulazi oba oli muzadde so kukya principal wabannaffe abanupo oba mwe muyita gwe mwagadde okudefininga nga Bobi Wine ne muleka side era tetulina principal era tosala byawula kubanga naye yennyini kimbo ye yennyini yagambye wanonze Bobi Wine anti uliriza point yange yes yakyogedde uza point yange bwe yabadde ayogera ebina yabiyekusiza ku ndi musibe bamusiba lwa Bobi Wine bamusiba lwa Kyagulanyi gwe basiba okusiba Kyagulanyi Bobi Wine abalanga ali affected kitegeza ye muntu y'omu naye ayawukana gwe galo kyawula yazze tayambadde masuuti ngali mu gundi mu track shoot nawe luina ne galubindi teyazijjeeko ng'agamba ndi Bobi Wine kata waningamye nti yazizaako ne dread izabadde aizo ko yabadde weave ezawire mukabya waninga nti yazizaako naye because Martin bw'oleeta principal noyingizaamu principal gwoyagala nnyonnyole gwe kyowulira kyoyagala but nze nkuwa endowooza eyange nti Bobi Wine asigala y'omu era ne bwe yayimbanga Bobi Wine Kyagulanyi tokyogala talina mu nnyimba zayimbanga talina bwe yayimbanga linnya Kyagulanyi omusadda era yakiyimbamu omusada Sebagulanyi talina bwe yagambira nti ebintu zingako omuntu wabuzoganye eyo okola otya bikwasaani
yandigeti bikwasa Bobi Wine yange bikwasa Kyagulanyi kitegeeza ye muntu y'omu just ali amingolinga bwati ye number one of late nyizo gamba nti kati ebintu ebyagootanamu naye bw'obanga obeesingira ku bantu abasatu nga topic bwebadde nga mugirade ku bantu abasatu mutani wa minisita mwana we Kawempe then ne Bobi Wine of course Bobi Wine asigala akyali waggulu olw'ensonga zengenda okuwa nti bw'otunulira musically bonna kati saa zino tebayimba bonna tebayimba ate no yo oli owekiwatu lyate mufu nnyo forever wo forever si wekiwatu forever wekawemba mpoza forever mbadde ngamba kuyimba sigamba kusaagamu kati Bebe Cool ali mu byakusaagamu okuyimba naye kati ali mu retirement alabika yawummula actually ngenda kuba abasajja abo ate bano abaana ababadde alina bano Bakrebasoni bano Baloni Mutabazi byandibadde kati akwatako ne bafuuka basita kuba kati yetakyayimba Chameleon abadde ne hit emabegakaawo abadde ne hit ye etambula forever kuma bwesigwa walo kana akatala kokomebe kazikidde bikibaye tojja ye forever lubadde ko ebadde hit era abadde w'amaanyi nene Bobi Wine abadde alitanga ate bwe waleeta enseero kuba nga lutambula luyimba kyo lutambula Bobi Wine zonna zitambula lero akwa forever forever tosobola kuleeta Bobi Wine mpayo luyimba lumu lubadde lutambula around ngojeko na rumasi because na rumasi wa ukinga 2 luliwa Bobi Wine natazikirangako Bobi Wine mu system mwali yes mwali lwa kayimbo waneno lwazeeko actually lwazeeko na rumansi nalubadde lutambula kwa title yalo lumvudde mutwe yayimba ne Nubiani nga agamba yalinga agamba bakatonda yerabira Uganda something like that olwa katonda lulinga lwa gospel nenga yakolera oba kukinga ali mu ngoye za white nalubadde lwakabiri lwe lutambula bado nekati ekintu naye tebutambudde nnyo sinyo anti katwakuba Bobi Wine ye omuntu takuba bivulu takuba mabaala tali ku TV tali ku radio ate omutadde mu bracket oba omugerageranye n'abantu abakuba bivulu abakuba mabaala towakana yeye nyini nga Bobi Wine ye yageraga nakugamba nti bwenkeera ku makya n'enteebwa nzirayo ku kyannambeemu ekyo kituufu lwaki addayo nga tali kati anti kati takyasobola kuyimba ne kati nambeemu ne kati akuleetera ekyo nti bwenzirayo nsobola okuddamu okuretaininga position yange wagirikira eminga esaawa zino nti enambeemu mugenda kuwakana era kyoliko ogenda kuwakana naye akugambye nti kakati oba oyakakasa nti ninambeemu mpa ekisaawe oba mpa platform okakasa kyayogerako mpa ekisaawe sigamba nti oba Bobi Wine twalyayo oba naliddeyo simusinkananga nako namusinkana dda Kadonyi akyali nambeemu mu music Bobi Wine mu music Bobi Wine okwatagana kimbo nze kugambye wano bwenti mubasatu ye tuli kubasatu mubasatu wale tusobola kuleta Kenzo tusobola kuleta tusobola kuleta Eagles ulira wano nze nakugambye bwenti mubasatu musically owulira Bobi Wine tabeeranga ku nambeemu Chameleon ye nambeemu mubasatu yabadde nga jjabeera osegedde yabadde nga jjabeera nambeemu up to now kuba kati up to now Chameleon olimala forever lutambula okitegedde ate era ne lwakuloosinga okitegedde oluyimba lwa Bobi Wine lutambudde kuba oluyimba lwa Bobi Wine olwa katonda baade tebaluganda dukuba ku TV kuba teruyina buzibu baade balukuba ku ma TV okitegedde era n'okusooka osooka oddusumulula balusumulira ku TV ya Kabaka sente za Bobi Wine tuzirabira wazagamba nti abasinga financial ezo sente abasinga mu assets zayina tubale assets okitegedde assets tuyinza zisobya ze tumanyiko tuyinza zisobya naye tukale naye tuba ze tumanyiko nga tugamba nti One Love Beach Busaabala eriko eka 10 Chameleon ayina ani akiyina tewali ayina ono kutaka kwazanyira kwa lya kitaawe ani ono wekiwatule Bebe Cool enyumba ya Bobi Wine etudde ku eka 10 eyagundi etudde ku mmeka eya Chameleon eyekiwatule eri ku poloti okitege financial abasinga ekyo kyona kunakkiriza era nange ekyo kyo poloti y'ekisaasi manya y'ekiwatule ne poloti y'emageri I think gundi abeera toli wa ekazi bwe tunadda ku kya poloti esinga ekazi nedda sebo eyo teriyo naawe tuleke poloti ngesinga eka sente eka ngerisaidi ki kati okay eka Magere is not a village
Bobi Wine we yagulira emagere tukize tugane ku studio. Yagulayo emitwalo nga manya akadenga kamwe. Kweto waliyo. Leke nawe. Bidandisale bwe yagulira ekiwatu yagula. Olosale yagulawo mmeka. Bidandisale wakaka. Ayizala ko yagulawo ne 6 ngezi. Ayizala ko yagulawo 10 ngabbi. Amanya gachuka. Chiwatule. Achuka ne magere gayaza. Kati kankuwa ekintu kimu sinaliyemu. Olaba nzijjajja wange waneka wempe. Yatugamba ettaka lyatuddeko. Yaligula singiso ba 10 mwaga. Mwata. Tutunde kati. Okitegedde? Tutunde kati. Kati bwe tutunde essaawa eno kiba waggulu. Okitegedde? Kati gwe kyobadde ogamba nti Bobi Wine we yagula wakakadde. Kati essaawa eno essente zayinza okutundawo. Ate ziyinza okuba zigula ettaka lya kiwatule lyonna. Nze ze yagula oba ze yagula bati yagula oba yakola atya. Sijja biginamu naye wotunulira nti buba tuli mu kutunulira ekya abasinga bali economically oba financially. Bobi Wine abasinga. Awo nzikiriza nnyo. Abasinga. Kubanga ne oba tunde butunuzi ngojje ku One Love Beach. Eyo giteeke wali. Kati tunulira bino ebintu ebyakola. Semakokiro Plaza. Ebya politics. Semakokiro Plaza. Politics muleke. Semakokiro Plaza mugambe Semakokiro Plaza ne yechiwa. Eye kamocha. Ani ajina. Anti ani ajina. Noli aine takalya kitawe. Kadonya. Noli ali kutakalya kitawe. Kadonya. Tongamba nti politics muleke. Chimboya nze ndi kuside yo financially nze njagadde omulaga nti ne bwe tugambye police tumujjemu era bino ebisigalawo bino ebya entertainment asigala abasinga financially kyekiri kyenagambye nti baali bafuna ssente nnyingi omusinga ng'afuna ssente ntono nga Bobi Wine osobola omuwa akakadde kamiliyoni n'omuwa obubiri naye ono yamanya engeri gye bamaintainingamu ssente n'ozikuuma naye woleeta obufumbo era ne mu bufumbo abasinga teyayogedde ku bufumbo amba ku mukazi mulungi ate kubanga owa kamiliyoni kaberedda nera yali anobyeko Zuwena yali anobyeko ne kakati tebali bonna ate amazima tebagala gatugamba ne bayawukana kamiliyoni era gagenda kuvaayo kamiliyoni ekimutwale eri ebweru wakasabuni nga gashumba ekimutwale ebweru kulaba ku baana ate bamugamba nti ogenda balabira ku James Motero wajjo basanga so si waka kamiliyoni so kyeyombekedde kati Bobi Wine gwe njagala ombulire onaku lumu lwawulira nze nga hosti wa show nze mpagira nedda nze wali empagira nagambye musically Chameleon nze nakugambye nze nyina bye nakkirizaganya nagambye ebintu bisatu byabasinga ekyokuna ekya musically ekyo kyo akirekere Chameleon Bobi Wine tukirize mu music naye financially education ne philosophically eyo kyabasinga okiriziganya ne Kadonya ebyo ebisatu naye music amuleke wa Chameleon abasinga nze nyagamba bwenti nti ebyenjigiriza educational abasinga ani Bobi Wine abasinga banne ababiri abo fame oba etutumu essaawa zinakola ki abasinga kubanga kati Bobi Wine wagamba nti agenda ku live n'ateekako live ye mu dakiika 5 asobola okubaako n'abantu akanaana ekegedde fame abasinga bwe tujja mu maka agateredde amaka agegombesa abasinga sijjaga nti omukazi omulungi naye amaka agegombesa abasinga ebitusobola olaba bakyala banne abalala olaba Zuwena si mukazi mubi naye tolina wali omuwulidde talina activity gy'alimu tomuwulira nti oba yakute ku bawala b'ejinja Daniela yava mu ggwanga yadduka yagenda mu America so kati Chameleon n'afuuka sekyombekedde mu kusaaga awo Bobi Wine aba nga squaringa amaka gali ki gali ntende gali stable music yono kati Bebe Cool ye mujjeeko Bebe Cool kati ntandise okutema Bebe Cool avudde kati nkomparinga ku babiri music Kadonya kyagambye nti okuva edda nedda Chameleon abadde beta simuwakanya era mutuufu Chameleon abadde beta ebbanga lyonna naye kati Chameleon nze ate bwengenda omugirako ekya namba emu Chameleon is becoming more indisciplined each and every day. I think no chikomawo ne kijja ne affecting a career yo kijja ne affecting omulemu go leo tetulina wale musajja abamulanyo musajja osijja muko nani mukosa ne linda kenzo bwe yakuba kasuku ate ngalinga yeyongera kwewanika atakati ekyo kirala atenga yalwana na bulwa mu mawulire ngensi yonna eraba abalwanyi bangi ne juice golola yakuba Chameleon yatomera omwana wano ku siriki naayira omwana amafuta ne bamukumako omuliro nga bwe twabiwulira mu mawulire okitegedde neera yasigala akyaliwa
so kati ekyo ekyempisa kyo yakajja kuba wabboda anti lugogo okujjula kwa lugogo kiteeke mabbali lugogo okujjula nga ajjuddemu abantu akanaana ba service provider toddawo n'okibala ate nze nkubuulidde kwetobera mu fategeka ebivulu otegeka ekivulu fenoni neereeta abantu 50 abamu ba misindalo abamu ba wayalingi abamu ba matala abamu baki bonna bali omwo eyaleese obutebe n'aleeta abantu 13 bonna bali omwo okiwulira n'oleeta abatunda tiketi bewayambaza butishati bw'abantu 6 buli omu yazze ne mukyala we obaka girlfriend n'oleeta kati ate tugenze ku topic ndala naye mbadde nkulaga ndi ekivulu kisobola okubamu abantu nga 8 nga kabwereere kati tobesingako ekyombo mbulugogo yamujjuza n'ate nokuga omujjuza waliwo sympathy vote nekya sympathy nze nakugamba nti lugogo okujjula baminisita tebayinza kukkiriza kuswala basobola oteekawo baasi ne zireeta abantu nekiwala ekyateeka lugogo bigi ayina engeri yafunamu abantu gye bamukwatibwamu tebamumanyi nnyo naye balina engeri abantu gye bamukwatibwamu ate ekisa ne bamusaasira n'akabaawo amaziga naye nga nawe okiraba olaba press conference nze naliyo nga abapromota bonna n'abatakyateeka kamiliyoni nga bazze okuyimirirawo ku lwa bigi balunywa emino nagamba nsobola teeka kamiliyoni ne abitex nagamba nze kamiliyoni namugoba eyali asigadde eka okuteeka kamiliyoni yali balamu ne balamu naye yamuvaamu ku lasiti nga lwaki bamugoba nga bagamba kamiliyoni takyalina mpisa kamiliyoni tagenda kuzza ssente kamiliyoni ye muntu gw'otegeka buli kimu n'omulanga sawa yasho neetuuka n'adduka ku press conference yennyini ng'ekivvulu kyayiise bigi yategeka press conference nga kamiliyoni alina okujja mu press conference ayogere eri abantu addemu akowole abantu abalala kamiliyoni yali ali mu kushootinga video ne Palace omuganda we teyajja press conference kibigi ne kikabiraawo era abantu abaira mu press conference Pastor Bugembe ne bajja omusajja akola n'omulimisa ne bamulimbisa agambe nti ava kulaba ku kamiliyoni mulwadde ale ku kitanda nenga kamiliyoni yali eno mu kisenyi nga shootinga video ne Palace olwa indiscipline so kati bulijjo ko mukubera nga oli indiscipline mu community gye tutambuliramu ebitiibwa byongera okukka era ne position zikatinze ekyo nkimujjako music alinza okubanga mulungi kwa kamiliyoni omuntu akuba hit tamalaga leta luyimba ne luvumbeera kitegeeza finally tunga tumaliriza ali mu namba 2 kunze kugwe ekimuntu te mu namba 2 ayina platform weri ate ono mune gwavuganya niye bamusiba naye ate ye platform gikozesa ayoleseza empisa musically kamiliyoni namba emu tudde ku luyimba lwa Nalumansi Bobi Wine bamubuuziza ku luyimba lwa Nalumansi tubogeddeko nnyo naye naye yaluleese n'agamba nti ye Nalumansi yayimbye luyimba gubobeera Nalumansi gwe Nalumansi ekyokubiri n'agamba nti buli womwogera nti oluyimba lubi nze mba nkola kituufu anti kati oluyimba gye tukomodwogerako ate n'agamba ye yabadde awulira muganda we anti wulira nga bwe yagambye nti gye mukomodwogerera nti lubi gyakoma okulufunamu olw'ensonga ffe nnyini aboogera buli bw'oyogera oli agendagenda ku YouTube akebere okitegedde oluyimba Nalumansi bye bagamba ekyo kyonna kyongera okukola kyekiri kiraga nti bwe olwogerera obubi nga yafunamu era abafunamu finally nti tuleke luyimba tulabe gye tunaagenda weewaawo okay abatulaba tuli ku kiyimba wa update genda subscribinga genda ku Kazibwezi show tuli ku YouTube channels alabike nga ate otuwagira bingi bye tujja okuleetera kakati tuvuddeeyo tugendeko ku battle eriwo nombiranye eriwo ya Spice Diana y'omu ku batimbiddwa kubagenda okuyimbira mu Wozi gyagenda egundi ebushenyi whatever olutalo lusituse nti Spice ogenda otya okuyimbira gye mu Wozi ani alusitudde bantu ki bennyini anti bantu bennyini bayamba ki Spice ekisooka Spice wa Bobi Wine nfanfe era Spice ku kivulu kya Spice ebimu ku byateeka ekivulu ekyo waggulu endorsement ya Bobi Wine n'okukwata Babi n'agenda ku kivulu olwaleero yagenda okulembera konvoyi ya president yagundi ya General Muhoozi okulabika nga akola ki ng'amuyimbira mu bivulu byonna kyozinza kubeera nga 5 buli omu agamba why Spice ogenda okulya ssente za Muhoozi ng'oli wa Bobi Wine kati kankubuuza ekibuuzo kimu ye Bobi Wine yavuddeyo n'abagamba ati atannaba kuvaayo kakati mulinde Bobi Wine abagambe nze awo siinawo kyennyongerako
Awo mulinde Bobi Wine aveyo abagambe nti Spice nali nakusayininga ewange wandiddemu olukwe. Kimbo. Kati nakuba toli musiraamu mbadde nakubuuza singa obadde musiraamu mbadde nakubuuza kibuuzo nti ssente z'omukinjaagi bw'aba alina kyakusasula ozikwata tozikwata. Bwe mba musiraamu ate nzigunzaagazaaki. Ssente z'omukinjaagi nga ava kutema wali ava kugitema azze kugula seminti zenyini azirese zebamulaste azikuwadde. Okimanyi n'akagalo kennyini okakomba n'otandika okubalaga. Kale kankubuuze abayimbi abayimba tubonga naawe tetulina bye twalabako ne Bobi Wine ngani nga saha si wa Bobi Wine. Waliwo omuyimbi eyayimba tubonga naawe mu kaseera ako Chameleon n'akomawo ne yeetonda. Kati saha yeetonda. Chameleon teyajjako Bobi Wine. Chameleon ate tomugeregere ne mu basaha teyaliyo muntu kubanga tosobola. Spice eddana okugenda si kulya mu lukwe Bobi Wine na Babi ate yasayininga wanga agende ewa ekyokusayininga. Kati kankubulire ekya Spice olibeddira nagumu kyekyo kyokka kekakwatokka kaliwo naye Spice Diana esooka alina management emutwala alina manager Roger. Spice ng'omuntu ayinza okuba nga tayingidde mu ndagaano na muwozi naye nga Roger Spice mukozi wa Roger segedde Spice mukozi wa Roger. Nga olaba nabali mu TNS olaba nabali mu TNS bayesazeewo nti ojja gendo oyimbire gwe ng'omuntu okujja kunga contract ogikola ki ogikansolinga tegubeera mu lulu. Si Spice nga muntu management yonna tegubeera mu lulu ng'okitegedde oli mwana wa mbogo kyekisooka kati kyolina okumanya kiri bwe kiti management nga yoyo nkozi ya ssente ate ssente zeekola zoyagala ekusasule. Mwagala akawala ako mu bbanga lya myaka mitono nga kalina ebintu byemulagako muleme kwogerera. Waliwo n'ekibuuzibuuzi ekiyita mbu walibanga waliwo ennyumba gye bazimbira Spice kuba yajja kukola ssente. So nze kyogenda okuyimba ewa muwozi nze sikiinaako buzibu ng'omuyimbi yenna bw'abeera entertainer yina nze ngulaba ndi MC nawe oli MC naye wali oganyako okukola omukolo nti ogwo gwa NRM obuno gwa Nuupu nze kukwatagana ne Nuupu sikukola manyi okukwatagana ne NRM ng'andi wa Nuupu sesobola. Kati nze ku kya Spice oba bamulanza agenda kuyimba muwozi agenda ayimbe kubanga era ye muyimbi kigenda muleka wa musical era kijja muleka wagulu tekina we kigenda musa era tekina kye kigenda mutola abayayi bawana abalenzi ba boycottinga anti ba boycottinga naye bo bakuwaaki ku mmeeza kazibwe okumpiriza okuyitako ng'empale yange yabituli okitegedde ndandika okwogera nti yali amaanyi otandika okwogera nti kati ndowooza bannange okimanyi kino Kadonya kyemutannaba kulaba oyinza okuyimbira muwozi n'otaddamu kuyimirira ku kintu kyonna ngamba lwaki n'akusayininga ne management yo n'akugamba olwaleero bwe tuva mu ttuwa ekyo ntuulira oluyimba lwa muwozi olw'omuwanda. Kati kankubuuze Kazibwe bayimba kufuna ssente bayimba mu buyimbi question yange lii olwaleero ttuwa weggwa Kadonya ne tuwulira nti Spice bamusayininza okuyimbira muwozi n'ayiya oluyimba kyekiddako era abaluyiyiza kufuna ssente addayo okubeera ku maapu ate nga lwaki tabeera sebe b'amayinja ng'ate lwaki tabeera kati ekintu ky'amayinja kakikubulire mayinja ekimutubonyabunya n'essaawa oli yalema okutegeera amazima kusalawo nti ngenda wano yandisigadde n'abeera nga Chameleon nti leero ndi wadde piiro wenkya wano opuli woyinaalemu Chameleon ensi ne mu brandinga nti ye Chameleon ye bw'atyo kuba kati Chameleon takyewuunyisa luli akeera wa DP akeera waddamu wayinaalemu akeera kati ensi naye kati ate mayinja yajjanga bw'ateekayo n'ekigere ate bwakomawo eno bw'ateekayo n'ekigere oyo n'atuuka ekiseera nga ne bamwetama bwetamu kakati okugjako ng'asazeewo bw'atyo naye ye obeera waddembe okukola kyayagala kubanga ng'omuyimbi yenna asobola ogenda okuyimba bagambye kati obadde okimanyi nti Bobi Wine ono yali ayimbye ku mikolo gya NRM yali ne Spice tuligamba yayimbako ewa muwozi ne Spice tuligamba yayimbako ewa muwozi finally olubuto lwa Cindy Kadonya ntandikiddewo Cindy kwanguwa kuzaala kwagala kwegatta mangu oba kiki ekimwagala kuzaala abaana be mangu kiggwe lumu akigale lumu abakazi babikola nnyo naganzi kanzaala abaana bange basatu mu myaka ng'ena nkite okitegeera kimbo olubuto nga lwakedde Cindy namwagadde nnyo bambi I salute you King herself Cindy okusalawo okuzaala nabadde mpuliriza submission ze nadde mpuliriza bwe yabadde anyonyola ku nsonga z'olubuto lwe ensonga ze bambi nazirabye nga nzito yagambye ekisooka ndi mukazi ate nkuze industry netubuuzaabuuza ng'abaana abawala oba ng'abakazi
etubuzaabuza by the Cindy ekasi yali lubuto nekana akana kazawe kali lubuto azawe ali lubuto akalo kasiita oba yazadde oba ali lubuto kalo kasiita yazaala mwana akyatulema okutegeera taata omutuufu nefefebusi yavaayo n'akyogerako yamuweero kami nga Mike ate waliwo nono yali asayiningiddwa kitonsa yani oyo mwana Grace Khan yazala bakugamba mbu waliwo kikita ne Grace Khan atubulire n'amazima Grace Khan ali mwana oyo mwamukola ki amazima mukimu waliwo kukitakita ne Grace Khan bali bagamba muganda sali na Grace Khan bala bamulala bali bagamba Kimbo oli kubanga Kimbo oli mukwano gwa Kitonsa ate oli weddira bununu ndoza bali bagamba koja Kimbo omuzibu naye ku nsonga ya Cindy yagambye nti ndi mukazi ate emyaka gigenderedde music yona mbaddemu nantwalira akaseera kangi mu kaseera kantwalidde eno side yange ey'obulamu mbadde ngikoze eki mbadde ngisuuliridde nagamba njagala kuddamu nyimba emyaka ena nkole ki mpumule ngene mu retirement naye ate gye emyaka ena girina okunsanga nga ate ndi flexible nga nsobola okukola ki okubuukabuuka kati ono omwana wa Cindy wa kusatu then babiri bamudiringanwa back to back era yakyogera naga nti nafuna olubuto omwaka gwe nenzaala ne guno mwaka nagenda kuzaala naye kinkoseza kino njagala ekyo kimaliriza kubanga emyaka nagyo tegikyali okuside yange singa nkiwumuzaamu kati nenzira ku stage nagenda okwagala okubiddamu nga amagumba tegakyasobola jjukira Cindy bamu ku bawala nanduja tasobola kuzaala emyaka olwedde n'omubiri nanduja ali mu myaka 6 n'omusobi nanduja Mariam Ndagire ne Mariam yazaala mu John Segawa alina omwana mu John Segawa Mariam Ndagire Ruth Kalibala yamala naye Ruth Kalibala asobola ozaala naye Ruth nno wadda then nono omukyala bwesokola bakalango kagundi eno kyeno lifeguard ate ku Bobi Wine kati awo olwedde nga ko gyekali Bobi Wine yagimbako obuyimbi olwedde nga gyekali akalango banagezi saba mukama mpa omukazi ngoyo Ruth takula Sophie Gombia ne simanyi Sophie Gombia alima namakula manya mtu abaulya bachali Queen Florence kati abambo atukadda myaka 5 n'okwambuka agulu alima namakula omwogeddeko alima mukazi wo Adija Kinobe yani atanija yote yafa tiyali mukozi wa Adija ono wa CBS kwezi wadde ogamba betting mpolo omukazi gwe singa okwagala omukazi gwe nayagala ye gundi ono akola ku radio kyeno gundi bwakola Amotyo Mbalanguzi beat mukazi kyoyo Farida Mayanja ono omulala omukadde yali mukazi wa wono muyimbi w'ekawempe yali omuyimbi w'ekawempe Rebecca Jingo yayogera emyaka gye bayogera naye modo za mangu yayogera emyaka nga Rebecca Jingo omukazi mukulu alina omwana mu Alozas Matovu Junior omwana we mukulu ddala mama wo nakukugira bakulu abo mama mugambe tuli kumpewo okay I think Cindy ekyokuzaala it is okay because azaale akigale lumu adde kukiddako naye n'omusajja naye abala ekazaale basatu lumu oba bana galiwo si mu lugwa wa Cindy manager we ate producer we simanyi ani naye kyembaddengezaako okulaga nti Cindy okuzaala waddembo zaala era n'emyaka gibadde gimugenzeeko simugenzekera azaale ne bayimbi actually abawala kati tukubirize ku bayimbi bannange for sure abawala mulekera sokedde abali mu ejimenti ya Cindy Shiba Spicy Juliana muleke Juliana naye yazaala emyaka gyamala okugenda yazaala mwene enzaala empya eriwo naye okugula omwana bamuteeka muteeke ate yali yazaala akaana akamumu owuma bamugula buguzi akumwana n'afa sokoleke Cindy bamuteeka mu buteesu manya gundi tomanyi enkola empya eriwo ya surrogation nga tayagala kwegatta emyaka ate oba tokyalina Juliana ali myaka 46 kwambuka Juliana baali ne Bobi Wine ng'akulaga nti ate yali mukulu ku ye Bobi Wine mama abaana yanwe balukubira nga Juliana mukulu kati bakyandiru Bobi Wine ayingira myaka 4 bakyandiru gundi ono ani ono banne nasanga KS Alpha KS alina akaana kamu ku myaka 4 mwena
kyakakayagala kadonya manega kese n'omusajja ne bwoweza ataano oweze nkago kyasoboleza oba okyaza buli nawulidde nabo yawa olubuto sefiri yanwe matiya luyima mbadde gezako omusajja ye wadenasanze matiya luyima tojjuka namusanga ku yo tv nangamba ngaliwo akabebi akamukubira matiya luyima oba azaala omusajja yenayina alina okubeera nga asigala mu activism naye mbadde nkulaga nti abaana abawala abayimbi naddala nalinyumyako n'omuwala omu nga yasayiningibwa ezo companies ennene nti zibakosa oli agenda mugamba ayinza omugamba nti nkusayiniza emyaka 8 tolina kufuna lubuto jjukira buli wofuna olubuto obeera ogenda kumukosa omwaka 8 nga toyimba sinagumu oba 2 tokyagenda kukyagenda kuki kyobulaba abaana abayimbi tebakyagala kati kubeera under management management zibakosa ate addition kwekyo ne zibanywesa ebidagaladagala wekyegedde obweta ebyo ebintu anti tulina kuzaala ate tekikomera kutya management okuwanyisa bidagaladagala ate bananyini management says ate batandika okwegatta wekyegedde olowooza bano abaana bano bashiba tebagala kuzaala naye balina endagaano zebagendamu nezigundi zaabwe nezi kampani ezo kampani ekugamba nze nkusayiniza emyaka 8 tuzaala ng'oli ku foomu kwegatta osobola okwegatta naye nga tozaala akugambye ogenda kufuna olubuto onsaza ebivulu bya krisimansi byonna onsaza ebivulu bya easter byonna kitegeeza ate olubuto si lwa weeks 2 si lwa myezi 4 nti luzaale speedi ogwo mwaka 8 n'ekintu kati bamaliriza nga tebasobodde kukola ki kugenda mu nsonga za kuzaala bambi ne kibakosa the end of the day ne baba kyobula abayimbi abakazi obasanga alina omwana omu babiri okunyako oli nga asazawo n'agamba naye mu butuufu kangene nzaale bwetyo we tutambudde olunaku olwaleero tubadde ne I think twagala kubasiibulira wano akadde keeko saawa ziri 10:35 eza wano standard time ye Uganda yaffe situmanyi saidi zeeyo gwoli otya Dani abaddewo Dan Lions ku kamera yatukwasaganya ebintu byonna byolaba mbadde kadonya simula abatulaba tugende abatulaba mwenna mwebale kutulaba na kutugoberera era nga mbasaba ekintu kimu nze nabagamba nja kubasaba kintu kimu genda ku Kazibwe show ogende ku Deo's updates osobola okuba nga ofollowinga naye ekisinga obukulu commentinga gwe teekamu kyolaba ekikukosezza oba ekikusanyusizza teekamu kyolaba kyeweetaaga osobola okuba nga tukwasaganya ensonga nange nja kuwola abantu mwena bw'obanga olina bizinesi gweoyagala tukulangire ku mikutu gyaffe egy'enjawulo leo oyinza okugenda kubanga ezo sigundizo obanga oyagala kulanga naffe enkadde wasooka wempita kadonya wane basooka mpita bulungi nnyo sikyagala stress oba totyadde nyo olinga alspin olumala Bobi Wine n'obutako sibulyanze naye kakati ndiga za kadonya kale bw'obanga oyagala kulanga ne channel yaffe osobola okukuba ku namba y'essimu eri waggulu awo bizinesi zonna tujja genda maaso okubanga tuzikuba abantu mu maaso abeeyi zaffe zakuteesa jangu tukwatagane bulungi otubuulire ekyoyagala tukolere tusobola okubanga tusobola okutuuka noba olina kyonna ky'olina gwe jangu otuukire kuba ku simu ezo ziri waggulu ojja kubanga ate yogera naffe butereevu tujje tusobole okubanga ate abantu bategeeza byokola na biki byotunda tuli wano abagambye ntulakusatu babeerawo comedy osobola okujja n'okiika ku James bagita James Motel Lugoba so akawungeezi ngaawo ovuddeyo ku mulimu tuli mu biseera bya kisiibo tonoonya nnyo wentuwa ng'oli mu ka area kano kumpimpi jangu ko wano ofune awo soda kyo kinyigemu weddireeka oba kibiya kyonna kyosobola okuba nga onyigamu yangu onyigemu kifo kirungi nnyo kiyitirivu environment eri cool eri silent tojjaga nti ate abantu waliwo ebintu birekana bingi ate waliwo abayaaye kiri enclosed bulungi kiri mu kikomera mulesegeeza tewali bayaaye oyagala comedy wali oyagala live band naye ojja kuba nga omusangawo ebyokunywa byonna ebizungu n'ebiganda mulina kibuku twamugoba ngobisanga onza muzukulu wa Kisolo Matinkyembo ankwagaliza byonjagaliza sigala ng'ate era okyategeerera bwetyo tugenda obasiibula era tubasiibudde until next Thursday saawa zezimu program zezimu kiki ekiriwo BTM tubagaliza okutulaba obulungi